2026 leero ku CFC kitokota sekisaanikire lunaku mulindwa olunaku lw'abakyala era nga abakyala bakulumukulu kusedda okujja okubaawo mu kusaba kwabwe okw'olunaku olwaleero naawe ayina gy'oli tukusaba osambyesambyeko bw'oba olina by'okyamaliriza bimaliriza osobole okuba nga otwegattako omwami ekikusuubirwamu kuweereza mukyalawo oweereza ssengawo oweereza jjajja mukyala bonna abakyala okuva ku myaka 12 paka eyo tugenda kuba tusaba wano ku CFC olunaku olwaleero lwonna jangu ng'osiibye okusibulukuka kwa wano tugenda kuba tusibulukukira wamu nze Munasingo Mary Namirimo program Kingdom Torch olunaku olwaleero tugenda kuba tufokasinga nnyo ku lutalo lwa Iran, Israel ne America lwatandika luli wakati w'ababiri naye kati lwayingiramu owookusatu ensonga lwaki embeera eringa bweri twagala okutunuulira enkola ya America okuyambako Israel okutabaala Iran enkola eno erekawa etteeka erifuga ensi yonna erifuga amawanga gonna eryokubanga amawanga tegakkirizibwa kweyingiza mu nsonga z'amawanga malala tegatabaalagana mu luzungu kye tuyinza okuyita nga international law ne obuvunaanyizibwa bw'ebitongole nga United Nations singa embeera bweti eba ebaddewo byo birina buvunaanyizibwa ki okulaba nga bikuuma emirembe n'okutabaganya amawanga gano n'okugamba kwago agalabikanga gakirimegga gakirimaanyi mu mbeera singa eba eyonoonesebwa eti tugenda kuba tutambulira ddala n'omukugu munnamateeka omutendeke ddala Dr. Livingstone Sewanyana ate era nga mulwanirizi wa ddembe yakkalidde eddamu zaamugula nsaba akulamuseeko n'oluvannyuma tweyongereyo Dr. tusanyusa okukulaba naye neesiimye okubeerako wano KTV sanyuso ate omulundi ogwokubiri okujja wano kuba lwe nasembayo twali tweteekerateekera akalulu ak'enkumi 2026 ko katambula katya kalibirumira bingi era ne kati wetwogerera abangi bakyanyiga biwundu ebiri fiziko n'ebiri byonna bali makomera abakwatibwa batamanyiddwako mayitire abagamba nti babbibwa abakyali mu kkooti kwegamba kyo kiyita buli naye ate waliyo abavaayo bobuzava ne bagamba kabadde free and fair kusinziira ku bongeri gye bakatunuuliramu n'ebigendererwa byabwe naye nga basinga obungi baalaga nti ebirumira byali bingi. Kale dokita weeyongera okubeeyanjulira bwe kiba kyetaagisizza ndowooza abatulaba ku KTV olwaleero nsanyusa okubeera wano kiseera si kirungi kubanga nga bwe tukimanyi obulungi waliwo olutalo olugenda mu maaso wakati wa Iran, US ne Israel era nga Mary bwagambye nga luzingiddemu kati amawanga mangi mu kyondo ekyo era nga waliwo okutya nti luyinza okwongera okuyingiramu amawanga amalala ate ng'ekyo tekijja kuba kirungi ate era twatandise dde okufuna okulozaako ku bulabe obw'olutalo olwo nga bw'okimanyi nti amafuta gasinga kuva mu bitundu ebyo ensi eziri awo zonna ezikwatibwako zensi zetumanyi ezivaamu amafuta Irani esima amafuta Qatar esima amafuta Kuwait esima amafuta Jordan esima amafuta Saudi Arabia esima amafuta kwegamba ensi ezirimu amafuta ate ng'omanyi nti ekikwata ku mafuta akikwata ku buli muntu yenna. Dr. si mafuta gokka naye n'abasuubuzi baffe wano e Uganda babadde bettanira nnyo amawanga gali mu kyondo kya Bwarabu nga Dubai bwe twogerera kati bali katebe bali stranded. Kitegeeza nti ebyenfuna bitandise okugootaana abasuubuzi bwe babanga tebasobola kugenda Dubai tebasobola si eyo yokka okubeera nti entambula waliwo flights nyingi mu kiseera kino nga tesobola kugenda n'olwekyo ekitundu ekyo kyonna kakiringa ekisaziddwawo naye ate ng'ekyo kitadde ku bbali n'abantu abafa mu kiseera kino abafa Iran abafa mu Israel n'abajaasi abafa Abamerica kati nabo abafa n'olwekyo waliwo okuyiwa omusaayi okugenda mu maaso okudobonkana mu byenfuna ate n'okutya nti oba oli awo tuyinza okuba nga tusemberedde akanaayo kyani akaaliwo emirundi ebiri tuyinza okulaba akokusatu tuyinza okulaba akokusatu naye nga ate nga kano bwe kanaabaawo kajja kuba kabi nnyo kubanga
akanayo kyani akaaliwo akasooka Ssematalo yasooka ne Ssematalo owookubiri temwalimu nnyo byakulwanyisa binnamuzisa era okufuna ekyokulwanyisa kinnamuzisa kyekyasirisa olutalo ojjukira bwe bakuba bbomu ku Nagasaki awo olutalo we lwakoma olwo ng'ebyokulwanyisa binnamuzisa bitandise okuweesebwa naye nga muli mu kusooka kwalinga kubagana Germany ng'ekubagana n'amawanga amalala naye ng'olutalo lwali ku ttaka naye kakati mu kiseera kino waliwo science mungi kati twogera ku ebyokulwanyisa binnamuzisa nuclear nti singa onyiga epeesa ekyo kisobola okusaanyaawo ensi yonna kagamba waliwo okutya nti olutalo olwo luyinza okuba olw'obulabe ennyo olukosa ensi yonna kale n'olwekyo buli omu yandibadde nga ensonga eno emukwatako kubanga si yakyonda ekyo kyokka naye ekwata ku butebenkevu bw'ensi yonna kati mbadde njagala mbazeeko emabega kyekyaliwo tujjukira nti mu lutalo olwasooka Ssematalo 1914 paka 18 lwakosa nnyo amawanga abantu baafa omusaayi gwayiika kati olutalo bwe lwaggwa mu 1919 ensi zaatuula ne zikola kye baayita League of Nations ng'era kye baali bagezaako kulaba nti tewaddawo kubeerawo olutalo ng'olutalo olusooka lwakaggwa Ssematalo asooka naye era olutalo lwawaguza era Germany yaddamu era olutalo ne luddamu era olw'obunafu bwa League of Nations League of Nations teyasobola kukwataganya nsonga za mirembe kumalawo butakkaanya kati olutalo olwokubiri Ssematalo owookubiri 1939 paka 45 ate era lwali lubi nnyo abantu baatokomoka kati olutalo olwo nga luwedde nga bamaze okuba bbomu eyo ku Nagasaki ne Hiroshima ensi zagamba ku luno tetuddayo kutabaalagana era tetwagala kulabawo olutalo olulala mu San Francisco mu kibuga San Francisco mu mwaka 1945 baatekawo ekibiina kyebayita ekibiina ky'amawanga amagatte kyebayita United Nations naye bw'otunuulira etteeka eryo lyebayita United Nations Charter ensonga gye baasooka okusoosowaza yali ekwata kulaba nti ensi teddamu kubeeramu ntalo era ku buwaayiro bwe baateeka mu tteeka eryo baagamba nti tewabengawo nsi etabaala ginnaayo okugyako nga ffenna tutegeeraganye netukkaanya era wateekwa okubaawo ensonga ennuŋŋamu lwaki ekyo kikolebwa ate era ne bagamba nti tulina okukolagana ng'amawanga okusobola okutumbula embeera z'abantu baffe era ekyo kyekyabawaliriza nga bamaze okuteekawo ekibiina ky'amawanga amagatte okuteekawo ebitongole eby'enjawulo ekimu nga kikwata ku butebenkevu bw'ensi kyebayita UN Security Council era bano amawanga gano gannaggwa dda ge gasooka okubeera bammemba ne bafuna n'obwa permanent member ensi nga America, France, Bungereza, Germany tebagiteekamu okusooka kuba ajjukira yali evuddeko olutalo ate era baali bagambye aba Germany tife tugenda kuddamu kweyingiza mu ntalo naye kati zino ensi endala zonna zino ezikirimaanyi Italy zaafuuka permanent members kati ekiseera ekyo kye tulina okujjukira nti ensinga ezaffe zaali ziri wansi wa bufuge bwa Bungereza n'endala nga ziri wansi w'obufuge bwa Spain n'endala nga ziri wansi w'obufuge bwa France ezo zakiikirirwa bukiikirirwa tezaaliyo naye ekintu ekirala kye bassaako nnyo essira nga bakola etteeka eryo era nga bateekawo ekibiina ky'amawanga amagatte bateeka essira ku ddembe ly'obuntu bagamba nti embeera eno gye baali balabye yava kubeera nti nno amawanga gaali tegassa kitiibwa mu ddembe ly'abuntu era ne bateekawo n'ekitongole ekyo kye bayita Economic and Social Council ng'ekigendererwa kyakyo kulaba nti batunuulira buli kasonda konna okulaba nti amawanga tegatyobola ddembe ly'abuntu ekiseera kino ekyo kyekitongole kye bayita UN Human Rights Council ekirina ekitebe kyakyo e Geneva nga obuvunaanyizibwa bw'amawanga agatuula
ku lukiiko olwo kwe kulaba nti wabaawo obutebenkevu n'obutatyobola ddembe ly'abuntu. Kakati emu ku nsonga ennene gye bassaako ennyo essira eggwanga kwe liyinza okusinziira okutabaala oba amawanga ge gasinzibwa okutabaala eggwanga eddala singa wabaawo okutyobola eddembe ly'obuntu ekyeyonoonere ekisukkiridde eyo yali emu ku condition n'ekitta abantu kye bayita genocide. Eryo awo ensi zisobola okutuula ne zigamba nti katutabaale eggwanga lino era oba tugiteekeko envumbo kwegamba baatunuulira ebintu ebimu byayinza okukola. Katono nnyo Dr. Simba wakati mu kubangawo ekitongole ekyensi yonna United Nations n'okujja n'etteeka erikugira amawanga okutabaalagana, embeera bbiri zokka ze zikkiriza eggwanga erimu okutabaalwa, embeera ey'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ekisukkiridde n'ekitta abantu. Nga ggwanga limu lye liritabaala obanga era basoose kutuula ne bakkaanya. Mu nkola y'ekibiina ky'amawanga amagatte kyali nti balina kukkiriziganya ng'amawanga ne bayisa ekiteeso ne basalawo nti olw'okutyobola eddembe ly'obuntu okusukkiridde katubateekeko envumbo oba katubatabaale. Kwegamba kye bayita multilateralism nti tukolera wamu si kwetwala nga gwomu tukolera wamu nti eggwanga lino liyitirizza okutyobola eddembe ly'obuntu oba mulimu kitta bantu tulina okukola ki okulitabaala. Bayisa kye bayita resolution, UN resolution. Okutabaala kuno Dokita kwogerwako nti kunaabeera nga kwakulumba bakulembeze ne mubatta ne muzaawo abalala. Okutabaala kulimu ebintu bingi oba kuteekawo sanctions nga batuze tuliraba. Okutabaala kuliko ebintu bingi kubanga okutabaala kuyinza okubeera tulirumbe tulikube tugyewo embeera eyo. Waliwo okutabaala tuliteekeko envumbo mu nsubulagana n'enkolagana yaayo n'amawanga amalala. Era okutabaala kuyinza okubeera nti tulimu obuyambi kubanga ebimu ku bitongole byateekebwawo bye bitongole ebiwola ensimbi nga IMF ne World Bank ng'ekigendererwa kwe kulaba nti bakolagana mu nsubulagana n'okufuna ensimbi okuyamba amawanga agateesobola. Kwegamba waliwo engeri nnyingi ze basobola okutabalagana naye nga balina kusooka kubanga bakkiriziganyiza. Naye obuzibu we bujjidde nti newankubadde bakkiriziganya bwe batyo mu kiseera ekyo era ne mu nsangi zino waliwo kyekubiira mu by'obufuzi ne mu ndowooza. Waliwo kye tuyita west ne kita east. Tugenda kutandikirawo Dokita. Nsaba tutandikirawo oluvannyuma lw'okukola ku ssente. Tugendako mbulabanagana ne Isirayiri. Amerika nega nti nze nkukwatiddeko Isirayiri. Dokita okusinziira ku byayogedde amawanga okutabaala eggwanga zirina kuba circumstances bbiri nti okulinnyirira eddembe ly'obuntu kusukkiridde obanga waliyo ekitta abantu. Ate era bwe baba balitabaala balina kutuula wamu ne basooka batuuka ku nzikiriziganya si ggwanga alimu kugamba nti nze okusinziira ku kyendabye kati nnumbye. Dokita obadde otandise ku alliances. Mpoza ekira kye tulina okujjukira nti n'eggwanga bwe libanga lirina engeri gye litiisibwa the threat of force litiisibwa eggwanga eddala nti ligenda kufuna obulumbaganyi lisobola okwekubira endulu ne liroopayo ensenera ne zikola ki neziyingirawo bifo kulumba tebasobola kusooka kubatabaganyaamu oba era byebigendererwa by'ekibiina kino ky'amawanga amagatte naye nga oluusi ebyo binyoomebwa. Mpozi kye tulina okukkiriziganya nakyo era buli omu kyalina okumanya lwaki entalo zino tuziraba nnyo kakati mu kiseera kino nti newankubadde ekibiina ky'amawanga amagatte kyateekebwawo okulaba nti waliwo okukuuma emirembe n'okulaba nti n'ensobulagana n'enkolagana zeeyongera naye waaliwo endowooza z'ebyobufuzi ezabaawula political ideologies. Ideologies nti waliwo abakkiririza mu nfuga kati ey'amawanga gano nga Amerika, Bungereza, France, Germany ezo ensi ezo ate ne wabaawo abakkiririza mu nfuga n'enkola ey'amawanga nga Russia
China nezifaanagana bwe zityo. Dokita, oli mu kwogera ku capitalism ne socialism. Njogera ku naasibwa mukange oba ate capitalism oba bamuyita batya? Capitalism ye naasibwa mukange. Ndoza n'aba socialism communism ye socialism. Kati socialism ne capitalism. Kati endowooza z'ebyobufuzi eza blocks ezo zaleetawo enjawukana mu mawanga newankubadde amawanga ago nga gegasse mu kibiina ky'amawanga amagatte. Era mu kiseera kino we twogerera nti olabawo obubinja bingi obugenze bukolebwa nga alliances ng'ekigendererwa kulaba nti balina enkolagana eyaabwe ey'enjawulo olw'endowooza n'emikwano gye balina. Katugambe mu kiseera kino tulinawo kye bayita Commonwealth. Commonwealth bebo abali mu lubu lwa Bungereza abafugibwako Bungereza. Abo nabo naffe mwe tugendera omwo. N'osangayo mu kiseera kino nga bali mu kyondo ky'Abawalabu. Arab League. Nabo balina ekyombo ekyabwe. Wano ku Africa ne tukolayo n'ekyaffe kye bayita African Union. Naffe ne tukolayo ekyaffe. N'ensi ziri ne zigenda nga kwegamba kati mpozi ekikyasembye ennaku zino ye bayita BRICS. Nti BRICS okulwanyisa enfuga y'abagagga y'ensi ziri ezo zinaggwa dda. Sikulwanyisa nsi Dokita, nze ndowooza nti kulwanyisa jjogo lya nsi ezo ezeyita zikirima eggwa. Oyinza okitwala nti kulwanyisa oluusi jjogo naye ate oluusi kutumbula nkolagana na byabusuubuzi n'embeera zaabwe olw'endowooza ze babalina ate n'okubeera nti balina ebibakwataganya nga bo. Kati bw'ogamba nti francophone olulimi Olufalansa n'enneeyisa y'Abafalansa n'enkola y'Abafalansa eyawukanamu n'abali mu lubu lwa Bungereza ate era eyawukanamu n'abali mu lubu lwa Spain abafugibwa aba Spain ate eyawukanamu n'enfuga ez'Abawalabu kwegamba ng'ensi bweri tulinamu ebitwawula naye nga ekitongole kino eky'amawanga amagatte kyekyali kirina okubeera nti kyekyamuzaŋŋanda. Obuzibu bwe bujjira nti bwe bamala okwawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi ne mu nfuna nabyo ne tuba nga twawukana waliwo amaavu n'amagagga otegedde ne wabaawo amawanga agalina amafuta n'agatalina mafuta kwegamba n'ebyobusuubuzi nabyo ne bitwawula. Ekivuddemu kwe kubeera nti mu kiseera kino amawanga amagatte ne bwe batuula ne bayisa ebiteeso binyoomoolebwa tebikola. Kati bw'otunuulira nti ensasagge bwe yajja wakati wa Palestine ne Israel ojja kulaba nti newankubadde ekibiina ky'amawanga amagatte kyayisa nti olutalo lukome ne bayisa nti amawanga gano gabeere nga gasajjakudde geeyawule. Israel yakinyoomoola, Amerika yakinyoomoola, n'ensi ezigwa mu lubu olwo zakinyoomoola. Ate bwe bayisa nti olutalo lwa Russia ne Ukraine lukome era Russia eve mu Ukraine, Russia yakinyoomoola era n'ensi eziri mu lubu olwo zakinyoomoola. Obunyoomoozi obwo busibukawa? Obunyoomoozi obwo buva ku byenfuna kubanga waliwo awo obutakwatagana mu byanfuna naye waliwo n'okubeera nti mulimu ejjoogo. Russia ne mu kiseera kino erabira ddala nti Amerika yagijooga. Ate jjukira nti mu kumalawo olutalo lwa Ssematalo owookubiri Russia yakola kinene nnyo kwegamba era ekyalaba nti yanyigirizibwa. Ojjukira nti eri emabegako bwe tuddako eri emabega mu biseera bya Reagan ne Thatcher nga ye Prime Minister wa Bungereza bakola kinene nnyo okumenya Russia. Era okimanyi nti yali eyitibwa USSR. Yali kwegamba yali ggwanga kwegamba nga Amerika bweri ennene ne Russia yali nnene naye bakola kinene nnyo
okulwanyisa communism oba socialism okulaba nti bagimenyaamenya okulaba nti buli ensi ezaali zegattiramu zikola ki ziwagukako era kyobulaba nti ne mu kiseera kino obutakkiriziganya mu mawanga ago bukyali bungi ne Russia nti Russia osanga nti ekyalwanagana ne Ukraine erwanagana ne Georgia erwanagana n'ensi ezo zonna lwaki owulire entalo ezo za Crimea naki baagala kuzzaayo eyagala kuzikomyawo eyagala naye nga tekikyasoboka kubanga zino ensi zaloza ku bwetwaze ate zaagala kubeera n'enkolagana ate zaagala n'obulamu obweyagaza kati bakyayagala kutunula mabega kati mu mbeera efaanana bwetyo Russia buli kiseera eba esosonkereza ensi ezo era kyobula tewaliwo nnyo mirembe mu nsi ezo mu kiseera kino kati ejjoogo ne libeeraawo kati Russia erowooleza ddala nti America yagijooga nnyo okugimenyaamenya yagimenyaamenya nnyo naddala mu kiseera kya Gorbachev yekkiriranya nnyo n'Abamerika Russia ne bagimenya kati Putin buli kiseera bw'atunuulira gundi bw'atunuulira America alaba jjoogo ate era jjukira nti ekimu ku byaleetera olutalo luno olwa Ukraine ne Russia okubeera nti lugaana emabegako eri gundi Russia yali ayagala okuteeka bases zaayo Cuba nga bwolaba America bwegenda eteeka bases zaayo z'owulira mu mawanga amalala ne Russia yali ayagala okuteeka base yaayo Cuba okulaba nti bamunywanyi be babanga nti basobola okuyambibwa mangu kati nga ezo nga Venezuela n'ezo ensi zonna eziri mu lubolo kati America n'ekigaana negamba tekisoboka okufa n'obutanyagwa zijjeeyo kati juzi NATO ate ng'omanyi nti NATO yenkolagana ey'amawanga ago mu by'obutebenkevu eyagala naye teeke base zaayo mu Ukraine kati Russia egamba nedda tekisoboka watugoba eri naye ate gwe mwagala kusensera mwagala kuteekaawo makanda bwe muteekaawo amakanda gamwe mutukube mutugyewo ne Russia eviirewo ddala kubanga kyekigendererwa Russia tugijjewo kati negamba nti okufa n'obutanyagwa Ukraine tojja kuyingira NATO okuyingira NATO waakiri bakola ki waakiri nfa olw'olutalo ne lugaana kati mu kiseera kyekimu ate ne tubanga tulina Gaza nani ne Israeli tukimanyi bulungi nti olutalo olwo okuviira ddala eri mu 1963 lubadde luyinda okulaba nti Palestine yeetongola ebeera eggwanga eryetongodde era ekibiina ky'amawanga amagatte kyayisa ebiteeso biyitirivu nga ekigendererwa kwe kulaba nti ensi zino okufuna emirembe ziteekwa okweyawula Israeli yakigaana naye nga munywanyi waayo America yagiwaga okitegedde kakati obunyoomi n'obujoozi n'engeri ensi zino gye zikwataganyeemu kyekireetedde emirerembe okweyongera tekitegeeza nti ekibiina ky'amawanga amagatte tekiriyo gyekiri naye byekiteesa binyoomebwa olw'okubanga abamu bakirimaanyi kati bakwatagana n'abalala kati ne babeera nti entalo n'embiranyi zino zeeyongera bweyongezi buli lukya. Dr. yogedde ku alliances omuli tugambye West omuli ne East fe Abafirika twali tugwawa mu kiseera we bakolera ekibiina ky'amawanga amagatte oba ojjukira olutalo lwa Sematalo fe twali tuli wansi wa Bungereza twali tufugibwa twali twalira Bungereza era be batukiikirira e San Francisco Bungereza yatukiikirira n'amawanga go gonna era mu nkolagana yaffe tusinga kuyitira mu lubu lwa Bungereza. Bungereza nayo yakolayo ekyayo kye bayita Commonwealth era ojjukira wano Queen wa Bungereza yajja wano era batuuza enkuŋŋaana zaabwe mu nsi zonna ezaaliko wansi wa Bungereza kakati nabo abo ebiseera ebisinga balowooleza nnyo
mu bungereza egambye eki ate nga waliwo nabali ensi ziri ezafugibwa Bufalansa nazo zitunulira nnyo Bufalansa egambye eki kegamba blocks ne zibanga zigenze zeyongera kakati olw'okubanga abanene bwe balwanagana bulijjo bagamba muddo gwe gukola ki gwe gubonaabona kati ate amawanga agali mu bufuge nago gasalawo ne gakola ekibiina ekyabwe kibayita NAM Non-Aligned Movement ng'ekigendererwa kwe kuba nti wabaawo ekisooka waliwo ebyabwe bye balaba nga mbatwala ennyo ng'abasabirizi kubanga basabirizi ensi eziri mu NAM ezisinga zisabiriza busabiriza ezisinga obungi zisabiriza busabiriza oba gaali matwale Uganda wetwogera esentebe naye kwegamba ffe ebiseera ebisinga twagala nnyo okubeera nga tetulina we tugwa nantagwa nampawengwa tetutera nnyo okugira tuteragamba nti ffe tetulina naye ng'ate tulina we tugwa kubanga emabega eno olaba nti tulina naffe tugenze tuyingira mu nkolagana ng'eziraga nti tulinako we tugwa kati gamba nga BRICS tuli bamemba ba BRICS kitegeeza nti ate tuli mu luwo olwo lwa Russia ne China n'ensi ezifaanagana bwe zityo kati ffe tuli luuyi eyo omukago guno ogwa NAM gwoyogeddeko we butuukidde leero nga ambassador wa Iran wane Uganda yasabye Uganda ekozese position yayo nga bachairman b'omukago evumirire ebigenda mu maaso tusobola okuba ne contribution yonna nga abamemba ba NAM tuli threat in any way tetulina okumanya nti olutalo we luba lukawo nga kati bwe lwaba luseewo waliwo abakkiririza mu kukozesa eryanyi okulaba nti bawangula era tebaagala kuwulira maloboozi malala naye waliwo era ababalowooza nti ensi zino zisobola okuteesaganya kubanga ekyo kyo kibadde ku mmeeza olutalo luno lugenze okubalukawo wabaddewo okuteesaganya okugenda mu maaso era ng'okuteesaganya bwolaba bwe kubadde kugenda mu maaso ku lutalo lwa Russia ne Ukraine kati wabaawo ensi kati nga ffe eziri mu nampawengwa NAM ng'eddoboozi lyaffe lyetaagibwa kubanga ensi ziwerako oba zisuka n'ensanvu eziri mu NAM nti n'eddoboozi lyaffe lyetaagibwa si mu kibiina ky'amawanga amagatte gokka naye n'ensi ze tukolagana nazo okuzikubiriza okulaba nti ziperereza amawanga gano agali mu lutalo okuba nti gusobola kuba gwakuperereza olutalo baluvaako bateese naye nga kyemmanyi nti entalo zino nzibu nnyo okumalawo olw'ebigendererwa ebiba biriwo kubanga kati Amerika yavuddeyo bukukubira negamba nti ekigendererwa kyaffe kujjawo regimu eriwo eyayatola evirewo ddala tutekewo regimu essekitiibwa mu ddembe ly'obuntu n'aba Irani okweyagalira mu ggwanga lyabwe kati ekyo okukituukiriza kiyinza obutabeera nti kijja kutuukirizibwa mu kuteesa nga gagenda kuwaaka paka kubanga enkola ogiraba oddako emabega n'olaba babadde babadde bakikola batya kubanga bwe bagamba nti tebakkiriziganya ne Anwar Sadat wa Egypt era bamuggyako bwe bagamba nti tebakkiriziganya ne Saddam Hussein owa Iraq era bamuggyako bwe bagamba nti tebakkiriziganya ne Assad owa Syria era bamuggyako bwe bagamba nti tetukkiriziganya na Gaddafi era bamuggyako kakati oyinza kulowooza nti mu Irani bajja kukoma bukomi kukutta Ali Khomeini ne regimu tebagijjeeko kuba bwe tuwogerera kakati waliwo enkuŋŋaana ezigenda mu maaso actually lumu lwabadde Netherlands nga bali mu nteesaganya Iran eneefaanana etya nga regimu eneevuddeko okitegedde kakati ekyo okukituukako kiba kitegeeza wateekwa okubaawo obuwanguzi mu lutalo okutuuka ku ekyo kati contribution yaffe nebeera contribution eyaffe lyeddoboozi okugamba nti abaaye kyemukoze kimala mudde ku mmeeza muteese kyekyo kyokka kyendaba tetulina kirala kyetuyinza kuteekamu kisingaawo otegedde nga tuyita mu banywanyi baffe ekyo kyokka kyoyinza okusuubira bwe kiba nga dokita embeera ebanga bweri ng'amawanga gannaggwedda tegagambwako United Nations eremereddwa bani aba balina okugamba ku ggwanga nga Amerika abantu abasobola
okugamba ku ggwanga nga America be America benyini Congress waliwo Congress kubanga nalabye nga baleese ekiteeso war resolution mu Congress kibatanaba kuyisa nga ekiteeso ekigendererwa kyakyo bakkiriza olutalo lugende mu maaso naye nga badde tebanaba kukkiriziganya wakati w'aba Democrats ne ba Republicans awo we bayinza okuleetawo endowooza endala kubanga balina power bebalina power okugamba nti tusobola okuimpeachinga president ate bamuimpeachingako tuyinza okuimpeachinga president Donald Trump naye Congress gyoyinza okugamba naye tisirabawo nsi ndala kubanga era olaba nti ne mu lutalo lwa Russia ne gundi ne Ukraine niwakwadde wabaddewo okuperereza wabeerewo okuteesa naye era kyagaana era olutalo kyagenda mu maaso n'olwekyo Congress yerina obuyinza okulaba nti olutalo lugenda mu maaso oba lukomezebwa. Kale tukyagendera ddala maaso ne program Kingdom Torch olunaku olwaleero tutunuulidde lutalo wakati wa Iran n'eggwanga erya Isirairi ng'eyambibwako bannaffe aba America. Tutunuulira role oba obuvunaanyizibwa bw'ekitongole eky'amawanga amagatte mu kutebenkeza ensi kubanga yemu ku mpagi eyatandikibwako ekitongole kino okulaba nga ensi yonna ekomebwamu obutebenkevu n'okubanga kitabaganya amawanga gakirimegga n'amatono okulaba nga wabeerawo okuwa ekitiibwa amawanga agageetengeredde obutamala gagatabaala nti olw'okuba gw'owulira ng'oli wa kitalo n'olwekyo kannombe Uganda. Tugenda kuba Dr. twogereko katono waliwo abeesunga Trump ajjeko wano kisobola okulabikako naye tetugenda kitunuulira nga tuvudde mu bulango. Tukomawo n'essaawa yaffe ey'okubiri tujja kujjako Isirairi ng'eyambibwako America olugenda mu maaso. Tutunuulira gye kireka olutalo luno gye luleka etteeka erikugira amawanga mu nsi yonna okutabaalagana era international law akawaayiro akagaana eggwanga erimu okutabaala eggwanga eddala mu nkola ey'okukuuma emirembe. Tugendedde mu kuwummulamu ng'ebisinga tubyogedde naye twagala okwebuuza nti America yeegasse ku lutalo naye Omumerika olutalo lwe yeegasseemu alwetaaga kubanga ebiseera ebisinga amawanga gano tegayingira ntalo nga tegasoose kubala balina kubanga balina kye bafunamu. Dokita ogenda tutunuzaako awo olutalo luno lufiiriza Amerika oba balufunamu mu ngeri emu oba endala? Okusookera ddala tulina okutegeera olutalo luno lwa Iran luva ku ki okusingira ddala era lwaki amawanga gano galwetabyemu era lwaki lukosa n'amawanga ageetoolodde ekyondo ky'Abawarabu. Ekisookera ddala Isirairi ng'eggwanga lirina ekigendererwa mu lutalo luno nga ekigendererwa kyalyo kwe kulaba nti obukulembeze mu kyondo ky'Abawarabu bumenyebwa obubadde obw'abannalukalala nga ekigendererwa kwe kuba nti basobola okutuukiriza ekigendererwa kyabwe eky'okweddiza Gaza. Isirairi okweddiza Gaza nga bamaze okusesebbula obukulembeze bw'abakambwe kubanga abakambwe wabaddewo abakambwe abalumba Isirairi buli kiseera abalemesa Isirairi okutuukiriza ekigendererwa kyabwe eky'okweddiza Gaza nga mu bo mwalimu Syria ekulemberwa Assad ate ne mubeeramu n'Ayatollah akulembera Iran kati n'abakulembeze bali abalala betwayogeddeko abasooka ba Anas Sadati ba Gaddafi bani kati abo Abawarabu abo bannalukalala abo abakulembeze babadde nga balumbagana nnyo Israel kati nga eraba nti obukulembeze obwo bwe bubanga bufufugazibwa kibanguyira okubeera nti batuukiriza ekigendererwa kyabwe. Era tujjukira emabegakaawo katono nnyo olutalo bwe lwanyinyiitira wakati wa Gaza oba Palestine ne Israel ekitongole ky'amawanga amagatte kyayisa ekiteeso nti ensi zino zeekutule zibeere kibayita two state solution n'ekyo America ne Israel yakigaana era nga tunajjukira nti Trump yavaayo n'agamba nti baagala abali e Gaza Abawarabu baveeyo bagende mu Egypt
basobole okuddamu okukola ki okuzimba Gaza buto naye ng'ekigendererwa kugyeddiza bwe bagyeddiza bano abawalabu babe nga baviiriddeyo ddala. Amerika yeefuniramu wa bwebeera nga Isirairi yeddiza Gaza? Kati Amerika weefuniramu tulina okukijjukira nti ekonome ya Amerika oba n'obukulembeze bwa Amerika bwesigamye ku bajju be bayita Jews obamu Bayudaaya ndoze bayita Abayudaaya. Abayudaaya be bayimirizaawo ekonome ya Amerika kubanga abasuubuzi batutumufu bannaggwadda abasinga mu Amerika abo Bayudaaya. N'olwekyo Abayudaaya abo boyogerako bava Israel balina ensibuko yaabwe mu Isirairi. N'olwekyo omukulembeze yenna mu Amerika ateekwa okuwagira Israel olw'ensonga nti awo wasibuka amaanyi mu byenfuna naye n'okuba nti mu historically mu ngeri eggwanga gye lyatondebwamu balina bajjajjaabwe baani batunula wa Israel. Kati awo kyobola nti tewali Israel kyekola Amerika netekiwagira era Amerika evaayo bukukubira mangu ne bakwataganya ne Israel. Kakati tubadde tutunuulira ekigendererwa kya Israel mu lutalo luno kwe kulaba nti etuukiriza ekigendererwa ekyo. Kati ate ya Amerika kigendererwa ekisookera ddala kwe kubeera nti ewagira munywanyi waayo Israel olw'ebyenfuna nga bwe tugambye nti eggwanga liyimiriddewo ku bajju Abayudaaya. Naye ekyo bwe tuba tukitadde ku bbali Amerika bw'oba ogitunuulidde abakulembeze baayo bonna ababadde bajja amaanyi okusinga batera gafuna mu lutalo. Bagafuna batya buli lwe bafufuggaza eggwanga Amerika abakulembeze batandika okulabibwanga abalina engeri gye bayambyemu ensi okutebenkera era olaba nti Trump kati bamulabanga omuzira nti ajjeewo ekikolobero oba nkiyita ekyayatola kubanga tumanyi bulungi nti ekimu kukikubiisa Iran era ensi yonna kagamba weeyesangidde ng'eri mu kaseera kazibu newakubadde tekkiriziganya na lutalo kwe kuba nti ayatola ne banne bantu si bantu balungi batulugunyiza bannayiraani batakkiriziganya nabo basse eddembe ly'obuntu balityobodde abantu bangi badduse mu Iraani bali mu buwaŋŋanguse kwegamba kibadde eyo ensonga ebadde ku mwanjo gwa buli lutuula lw'ekibiina ky'eddembe ly'obuntu eyo ensonga ebadde ku mwanjo ya Iraani nga bagamba bannange kiri bubi kwegamba Iraani under Khomeini ebadde mbi nnyo. Kati ekyo nga tukitadde ku bbali Dokita tuli mu kutunuulira ensonga lwaki Amerika yeetaaga anti kakati ekisookera ddala olina okusooka okumanya kye bayita strategic reason lwaki aba awagirwa kubanga toyina kintu kyogendamu nga tomaze kukibala. Kati ekisookera ddala kwe kuba nti Iran ng'eggwanga libadde lifuuse ezzibu likulemberwa bannalukalala batyoboola eddembe ly'obuntu n'olwekyo okulikwatako kiyamba kyambusa oba gye bayita rating eya Donald Trump. Kati Donald Trump mu kiseera kino alina ensonga 3 lwaki alina okubeera mu lutalo olwo oba lwaki awagira Israel mu lutalo olwo ng'eri tugitadde ku bbali. Kisookera ddala Donald Trump like abakulembeze abasinga obungi rating ye oba engeri abantu obuwagizi bwe bugenze bukendeera nnyo mu nsangi zino. Lwaki bwe yali ajja yasuubiza Abamerika ekonome ennungi embeera ennungi kati era babadde batandise beebuuza watusuubiza agenze n'akwata ku bintu bingi ebigenze binyiga abantu ab'enjawulo. Yagenda n'ateeka emisoso gye bayita tariffs ku mawanga ku by'obusuubuzi abantu ne batandika okwebuuza kiki kyagenderera
ekyokubiri alwanyisiza nnyo abagwira mu America ate nga bebadde bakola emirimu kati bwagenza akwata ku nsonga ezitali zimu abantu bangi bagenze banyigibwa obuwagizi bwe bubadde bukendeera kati yeetaaga okulaba nti obuwagizi bwambuka alina kuyita mu lutalo kubanga history oba politics wa America akulaga bulungi nti buli lutalo we lubaddewo olwa America n'ensi endala rating oba obuwagizi bwa president obwo bwambuka bweyongera kati ekisookera ddala obuwagizi bubadde bugenda bukendeera buli lukya n'olwekyo mu kiseera kino alina okukola ekintu ekimufuula omuzira era nga kati bwolaba bwokuba nalukalala n'omufufuggaza oba rating y'oba obuwagizi bwambuka ekyokubiri mu kiseera kino waliwo okulonda okubindabinda mu America kwe bayita mid-term elections ate nga waliwo okusika omugwa wakati w'aba Republicans n'aba Democrats abafuga Congress ate manya nti bo butafaanana goffe eno Parliament ya America oba gyoyita Congress erina obuyinza bungi amaanyi mangi basobola n'okuggyako president nti buli gundiyo obuwagizi bwe bukendeera obeera mu kaseera kakatyabaga kati okulonda kuno okujja jjukira nti mu kiseera kino aba Republicans batono bebasinga ba Democrats naye nga si namba nene nnyo nti waliwo n'okutya nti kisoboka aba Democrats taking over Congress kati baagala okulaba nti ba Republicans be bawangula ate okuwangula kwabwe kuba kwesigamye ku buzira bwa president kubanga jjukira president kumpi yabeera mu buli nsonga yonna ye commander in chief w'amagye yabeera number 1 ku buli nsonga kakati obuwagizi bwe bwambuka n'okulondebwa kw'aba Republicans nako kufuuka kwangu kati balina okulaba nti bacontrollinga Congress with a big majority nga bebasinga mu nsonga ekirala katono nnyo Dr. Success ya Trump mu lutalo lwa Iran esobola okuleetera obuwagizi bw'aba Republican okulinnya nze ndowooza nti yatandise nadda ku nsonga eyo kubanga abadde ku 35 ku buli 100 rating ye oba obuwagizi bwe kyensuubira nti bugenda bulinnya kubanga bwe tuddayo emabega bwe tutunuulira aba presidents bali abalala bwe benyigira mu ntalo zino nga Barack Obama nga George Bush nga Ronald Reagan bwe benyigira mu ntalo zino obuwagizi bwabwe bwayambuka n'olwekyo n'obuwagizi bwa Trump mu nsonga eno ndaba nti bujja kugira ate n'emikisa mu kulonda kuno okubeera nti Republicans bayitawo bangi nakyo kati ensonga endala economy ya America ensonga nkulu nnyo mu kiseera kino babadde batandise okuwulira akazito nti ebintu byongedde okubeera ebyebbeeyi mu America kivudde ku nkola ya Trump y'okuteeka tariffs ku mawanga amalala okuyiganya abagwira kakati economy ebadde etandise okukka kati ate economy efuga nnyo mu nsonga zonna ezikwata ku byobufuzi kumpi buli nsonga yonna etambulira ku economy etambulira ku mbeera z'abantu nga bwe ziri kakati buli lwebanga batandika okuwulira akazito awo obuzibu buba bulabise ne mu byobufuzi kati ensonga ezo essatu Trump azirabira ddala era alaba nti asobolera ddala okumalawo obuzibu bwayolekedde mu nsonga eyo nga ali mu lutalo luno kubanga olutalo Dr. mbadde manya America erusaasaanyizaako nnyo okusinga okulufunamu financial luyinza lutya okuyambako ekonomi ya America okulinnya kituufu olutalo we lubeerawo wabaawo okusaasaanya naye tulina okukimanya nti arms industry nayo ekola kinene nnyo mu economy oluuyi lw'ebyokulwanyisa kubanga jjukira nti ensi zino amaanyi gaazo
tegali mu byanfuna byokka naye bali ne mu byokulwanyisa era owulira buli lwe bavaayo ne bagamba ffe tusinga okubeera ab'amaanyi mu nsi yonna ffe tulina military power esinga mu nsi yonna ffe tukola kiva ku ki kiva ku byokulwanyisa eby'amaanyi bye baba balina naye ebyokulwanyisa ebyo eby'amaanyi okuba nti by'amaanyi biteekwa okugezesebwa kati jjukira nti emyaka gino gyonna tebakyagezesa byakulwanyisa era wawulidde ne gundi ne Kim Jong ono owa DRPK yagambye naffe twagala kutandika kutestinga byaffe kubanga balina okugezesa kubanga amaanyi ago gogamba nti ngalina nange nina okukakasa nti ogalina oyinza ogaa nti ogalina naye nga tokyagalina ye point ya arms race yaviirako world wars zezibaawo era olaba abayiraani bagambye nti mu lutalo luno twasoose kukozesa bikadde naye ebipya bijja bwe tunaakozesa ebipya mujja kutulaba naffe kegamba olaba nti buli omu alina okwegera eryanyi Irani ebadde gamba tulina ebyokulwanyisa binnamuzisa tuli b'amaanyi nnyo era temujja tusobola nabali bagamba abo banabeera n'ebyokulwanyisa eby'amaanyi ennyo ate ffe amaanyi gaffe ganaabeera kakati waliwo okwegera ani alina amaanyi naye olina kwegera ng'oli mu lutalo tojja kwegera mu bigambo byokka n'olwekyo amaanyi gaabwe balina kugalaga mu lutalo kati ebyokulwanyisa balina obigezesa kati waliwo n'okugezesa ebyokulwanyisa mu nsangi zino mu lutalo luno kwegamba ensonga nyingi nnyo lwaki bayingira mu lutalo luno ate ngera bwolaba nti mu kiseera kino Israeli ne gundi zikwataganye kati awo naye ng'ate ffe tulina okutya kungi nnyo nti ebintu biyinza okutabuka mu byenfuna mu byobulamu obwa bulijjo n'ebintu ebifaanagana ng'ebyo waliwo point Dr. gy'otakoonyeeko ey'okunoonyereza okubadde kugenda mu maaso Trump kwayinza okwagala kuzibikirwa essaawa eno kyo kituufu nti waliwo n'ensonga endala gye bayita Epstein files Epstein files ababadde babigoberera obulungi abatulaba tunajjukira nti waliwo omusajja gwe bayita Epstein yali musajja naggagga naye yenyigira nnyo mu byobuseegu naye ng'ate ebyobuseegu akozesa baana kati waliwo trade oba ensuubulagana y'amaanyi nga basuubula bakozesa abaana balaba babajjanga mu masomero balaba bagamba naye ate mu nkola ye yakozesanga nnyo abanene kwegamba okusobola okuyisaawo ebyobusuubuzi ebyo kubanga yali naggagga nnyo okukusa abaana bano basuubula nga babatwala mu bikolwa obusuubuzi bwe obw'abaana ensonga linene kakati okunoonyereza kwatandika kwe bayita Epstein files okunoonyereza okwo kwasooka ne kujja emabegako eri ate ne bakusirisa naye ate ne kuddamu kati department eya justice oba DOJ eyamerika yalagirwa Congress enoonyereze yongere okunoonyereza ku nsonga eyo kubanga baagala giggusa baani abenyigira mu kusuubula abaana Epstein be yalimu kati waliwo mu nsangi zino be basongamu nti bayinza okuba benyigira mu busuubuzi obwo ne Epstein ng'ate abamu baali mikwano gyani baali mikwano gya Epstein gamba nga Bill Clinton yali mukwano gwa Epstein Donald Trump yali mukwano gwa Epstein waliwo n'omu mu luli olulangira olwa Bungereza naye era yali mukwano gwa Epstein kati waliwo okunoonyereza files mpitirivu zigenda zivaayo kati ekyo nakyo kireetera okutya nti Trump ayinza atya nti singa ensonga eno egenda mu maaso ayinza okwesanga ng'etuuse mu Congress ne batandika ate omukubamu ebituli kati ekyo nakyo mu kiseera kino oyinza okukitunuulira nti we batandikidde nnyo okunoonyereza ku Epstein ku nsonga ezo kati ate nawo wakoledde ki wakolereza olutalo nga akwataganye ne munywanyi wa Israel kegamba waliwo ebigendererwa bingi mu lutalo luno naye nga mu byonna tetulina kwerabira nti Iran ebadde esongebwamu olunwe nga ensi eyimirizaawo bwannalukalala mu kyondo kya Buwalabu ekyokubiri
nga ekutte ekisaale eky'okutyobola eddembe ly'obuntu eri abayiraani era ekireetedde abayiraanians bangi okugenda mu buwaŋŋanguse. Kati ekyokukyusa obukulembeze bwa mu Iran kibadde nnyo ku mwanjo naye nga kikyagulumbya nnyo abantu kubanga ne mu kibiina ky'amawanga amagatte nage kennyini nga ndi mu UN namiitingangako delegations eziva mu Iran nga beekubira enduulu okulaba ngeri ki ensonga eno gye tuyinza okukiteeka ku mwanjo. Kwegamba akakisa kanene nnyo eri ayagala okuba Iran mu kiseera kino nti kyangu nnyo okwerabira nti buno bulumbaganyi n'ogamba naye abantu abo badde bagenda kukwatibwako batya emyaka 47 ate nga Iran ebadde ne history y'okutyobola okuvira ddala eri ku Shah oyo bwe bamuggyako baleete enfuga eno eya Khomeini kubanga waliwo Khomeini oli oweki eyagibwako mu 89 oba waliwo Khomeini oyo ate okuyingizaamu enfuga kubanga bava mu nfuga ey'obwakabaka ne bagenda mu nfuga kati ate y'eddiini ng'eddiini yekozesebwa omanyi buli okugatta obuyinza obw'eddiini n'obugatta n'obuyinza buno bwa bulijjo n'obuteeka mu muntu omu oba oleesa obulabe bungi nnyo kubanga ekisookera ddala eddiini teriimu nnyo ddembe lya buntu ojja kunsonyiwa tobuuza lwaki temuliimu kubuuza lwaki gundi yagambye bw'ati n'ekyo tekibangawo abeeraani abeere kasita kibaamu ddiini mukama waffe bw'aba yagambye alinga agamba nti mwoyo mutukuvu yasse. In fact fa abakatuliki waliwo n'enjogerega nti mu Bayibuli bamukisa abo abakkiriza nga tebalabe tolina kusooka kulaba olyoka okkirize ekyennaku ate ffe abakkiririza mu ddembe ly'obuntu bannamateeka buli kimu tulina okukitegeera wawe ekisibuka lwaki okyogedde lwaki okikoze era ffe tusongera ddala kati ate ekyo tokisobola kikola kati olaba nti bw'aba sheek bw'abeera mula bw'abeera pasita bw'abeera musumba bw'ayogera abantu balina kukkiriza bukkiriza ekyo nakyo kireetedde obuzibu bunene nnyo mu mawanga kubanga bwe tutunuulira enfuga bbi eriri mu mawanga agasinga obungi nalyo lyetabiseemu eddiini oba abamu beerimbikamu bwerimbisi mu ddiini ekyo siza kigaana naye nga eddiini naye ekozeseddwa nnyo kinene nnyo okutyobola eddembe ly'obuntu ekozesebwa kubanga abantu ababeera mu buyinza tebakwatibwako tebasongebwamu tebabuuzibwa ekyo kyekimu ku nsonga kati gy'otunuulira kubanga badde mpuliriza mu lukiiko olugenda mu maaso olwabaddewo olukwata ku nfuga ya Iran bw'erina okubeera ng'ekimu ku byaleetera ddala obukulembeze bwa Iran okufuka obwafuga bye nnyo kwe kuba nti Khomeini yagatta obuyinza obw'ensi n'abugatta n'obuyinza obwaki obw'eddiini nti ye supreme leader naye ate era ye supreme religious leader kati ebyo oyo taddibwamu tabuuzibwa tanenyezebwa tasobya takola ki tawawaabirwa kakati omuntu afaanana bw'ati abeera wakabi nnyo wabulabe nnyo eri eggwanga. Nawulidde Trump agamba nti n'okulonda agenda okuddira mu bigere Ali Khamenei alina okubeera personally involved mu kumulonda ekintu ekyo kiyinza okuba nga kinaasoboka kuba obuzibu obuli mu ndowooza ekigendererwa kyabwe kulaba nti baba bajjeewo ono balina okuteekawo n'agondera bo enfuga gye baagala in other words baagala kuteekawo puppet ekisookera ddala baagala wabeewo okukyusa obukulembeze nga enfuga ekyuka eve mu ddiini efuuke enfuga eya bulijjo egendera amateeka anti kyekigendererwa kyabwe naye ati kati ekyo kye twayogeddeko kinaasobola okutuukibwako ng'olutalo terugenze mu maaso kinatuukibwako nga bateeseza kubanga bwe tutunuulira emabega ekyo babadde bajja bakikola bw'ogenda mu Iraq bw'ogenda mu Afghanistan bw'ogenda Libya babadde bajja bakikola naye ekyennaku kiri nti tewali nsi gye baali balumbye neddamu okutebenkera kyekyennaku nti n'abo abakulembeze baleeta
ebiseera ebisinga basigala banenengana era balemererwa okutebenkeza eggwanga lyabwe. Tugenda kutandikirawo dokita nga tukomewo mu kitundu ekyokubiri ekyesawa yaffe ey'okubiri. Gwatulaba teekateeka essimu zo ogenda okuba butereevu oteese ku nsonga nga bwe tuzoogeddeko. Tugenda kuwumulamu tudda n'ekitundu ekyokubiri ate ekiwumbawumba program. Olugoberedde mutya na biki oba oli awo bye mwagala okumanya mu bye twakwogera okubuuza dokita kubanga ye waali asobole okuba nga akwanukula. Dokita we tugendedde mu kuwumulamu twogedde ku nsonga Amerika lwaki yeetaaga olutalo luno, naye ate twagala n'okumanya enteekateeka entuula zitandise bateesa okulaba Iran bw'enaafaanana oluvannyuma lw'akasambatuko kano. Biki ebikulu ebiri mu nteeseganya zaabwe, biki bye balaba, points ze balabamu bwe baagala Iran efaanane? Tunajjukira nti ekimu ku nsonga eziri ku mwanjo kwe kukyusa obukulembeze bwa Iran. Obukulembeze mu Iran nga bwe tugambye emabega bwesigamiziddwa nnyo era butadde nnyo obuyinza mu ddiini ate omukulembeze okuba nti ye mukulembeze mu byeddiini yemmula ate era ye mukulembeze mu bulamu obwa bulijjo kye balaba nti kikyamu kyekireetedde obwanneekyamu kumpi abeera Kaisaali kati baagala okukyusa obukulembeze obwo baagala obukulembeze nga omuntu alondebwa bulondebwa era bw'alondebwa ne babeera nga bakola ki asobola okugoberera ssemateeka w'eggwanga. Okwo si kwe kukyusa ssemateeka olwo yenna w'eggwanga eryo kubanga bw'abanga ye awe bbeetu ono supreme leader okubeera ng'ate yakulembera kiba kitegeeza baba bagenda kukyusa ssemateeka. Mu nteekateeka ezigenda mu maaso kati n'enteeseganya ezigenda mu maaso waliwo okulaba nti bakyusa ssemateeka okulaba nti ebintu ebyo babitereeza ate mu nkyukakyuka ezo zeboogera zigenda mu maaso baagala okulaba nga basosowaza enfuga eya demokrasiya eddembe ly'obuntu nga liteekebwamu ekitiibwa abakyala. Waliwo ensonga y'abakyala naye kutta akati mpozi njagala okuwagaliza abakyala bonna mu Uganda n'ebweru olunaku olulungi olw'enkya nga bajjukira bye bakola era n'obuvunaanyizibwa bwa naye kwegamba ensonga eyo naye kutta akati kuba abakyala mu Iran babadde batwalibwa batya? Abakyala mu Iran babadde nabo baagala eddembe lyabwe kubanga bakyali mu nfuga eri olina okwambala oba kakaaya oyambala n'olekawo nnyindo tebabaagala bakole tebaagala kugamba ebintu bingi nnyo kati babaddewo olutalo okulaba nti nabo baweebwa eddembe kuba batunulira abakyala mu nsi ziri ez'Abawarabu endala nga beeyagala newankubadde waliwo era ebibagatta mu byeddiini naye nga beeyagala naye bano abeeno mu Iran ekyo kibadde kive. Katono nnyo dokita atulaba producer mbadde nsaba otutereka ennamba z'amasimu abantu kwe bagenda okuyita okuba nga bayisaawo amaloboozi gaabwe basobole okuba nga bateesa butereevu. Ennamba zeezo ku screen yo kwogenda okuba nga oyita okube owe naawe endowoozayo. Ensonga endala dokita ezitunuuliddwa ensonga gyengambye nti baagala nnyo obukulembeze nga omukulembeze alondebwa omukulembeze nga tagatta ddiini ate n'obukulembeze obwa bulijjo kubeera nga mukulembeze waabyo baagala okulaba nga eddembe ly'abakyala lisosowazibwa baagala okulaba nga ssemateeka bamukyusa baagala okulaba nga ebibadde bibakosa byonna naddala amagye waliwo ejje eriringa elite force eyo liboogerako likanalusambuliro eryo baagala okulaba nga nalyo liteekebwa mu oba balijjawo. Libadde likola ki okusinga? Libadde likola ki? Kati alina ejje kale saagala liyitanga SFC eribadde livunaanyizibwa ku byokwerinda by'omukulembeze lya maanyi nnyo nnyo teryogerwako terigambibwako erina ebyokulwanyisa ebyannamuzisa nga buli kintu kibadde bakola nga kyesigamiziddwa ku libadde linyigiriza nnyo bannansi linyigiriza bannansi kakati ebyo byonna baagala okulaba nga byongera okutereezebwa kakati bwebuzibu kati mu nteeseganya bagamba baagala wabeerewo gavumenti ey'ekiseera ya myezi 6 kati oluvannyuma bateekewo okulonda kale wabaddewo ababadde balwanyisa obukulembeze obubaddewo
okumala emyaka n'ebisiibo kati baagala bo bamaze dde okwekola mu gavumenti babadde mu Iran ebadde n'opposition ezengerwa ng'eri bweru ng'esinziira bweru wa Iran ebadde bweru tebadde mu Iran ebadde eri bweru nga bannansi baggwanga eryo bannansi ba Iran nga abalwanyisa effugabbi eriri mu Iran babadde wabweru nga bwolaba nti wano mu Uganda era ne mu kiseera olutalo lwabeererawo waliwo bannansi abaali ebweru abeekolangamu omulimu okulaba nti bano be bagenda okukwatagana n'amawanga gano agali mu kuteeseza Iran okulaba nga obukulembeze bukyuka balina n'enkolagana kuba babadde weebali era bano obasanga mu Bungereza obasanga bali gye bali eri Netherlands mu America ngera bw'olabye abajaganya mu museezo nti wabaddewo okujaganya nga Ali Khomeini bamusigamba abo babadde mu kampeyini nnene y'okulaba nti wakyusa obukulembeze kale ebyo bye bimu ku bintu ebigenda mu maaso mu kiseera kino kale ali ku KTV amasimu geego osobola okuba nga oyitako obutereevu n'owa endowooza yo program Kingdom Torch tugenda okugiwumbawumba producer tulinayo ali ku simu tuyina kuyita ku masimu ago agali ku screen. Hello KTV, hello 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 KTV, hello bw'okuba essimu n'oyitamu ekikulu sooka ogyeko eddoboozi lya TV yo ate n'okwewuliriza nsonga eyinza okuleetera obuzibu tusobole okuba nga tuwuliziganya kuba essimu gyako eddoboozi ate teweewuliriza genda butereevu ku nsonga. Hello hello KTV, hello 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 so embeera bwetyo bweri doctor okay ababadde beesunga omanye okukyamuka kwali kungi nnyo nga amawulire ga Kemeneyi gasaasaanye bagamba naffe wano Uganda omukulu akyalewo okwo oba amagezi ky'abantu ng'abo ekyo kitera kuvaamu kubeera nti abantu baweddemu essuubi katumala okufuna ono doctor. Hello KTV, hello tereera mu ssebo network ekyankalana musikuulira bulungi. Irani hello ne China bayimiridde wa mu nsonga zino singa bayingidde mu lutalo lwa Iran ne America tetugenda fokase matola bumbadde nsaba mukama wa polisi atutangazeemu ku kintu ekyo. Ogambye China nani? China ne Russia singa bayingidde mu lutalo lwa Ukraine amino otalo lwe Iran toyinza fokase matalo kale sebo tuyanza mbadde nsaba okuntangazaamu awo. Sebo oyagala kumanya position y'amawanga agabiri ku lutalo no lwa Iran ne Israel singa baba bajoyininze kiki ekiddako. Omulala ali ku KTV. Hello hello KTV, hello wanje hello Kingdom TV. Hello network eyinza okuba nga emusumbye katukwerekereze tusobole okuba nga ndowooza tufuna omulala. Hello soko yano kuloli doctor position y'amawanga ganaabiri ku lutalo luno eggwanga lya Russia ne China yo eyimiridde tebana bakupikinga interest era singa baba balwegaseeko kyekiyinza okuddirira sisse matalo wa kusatu.
ekituufu kiri nti waliwo okweraliikirira nti olutalo olwo luyinza okusaasaana ne luzingiramu amawanga mangi naye kye tulina okumanya nti mu kiseera kino ekisingira ddala okutukanga kiri ku byanfuna nti waliwo ekyo gye bayita omaz waliwo awo amafuta we gayita awo Iran mu kiseera kino yagambye teyagala kulaba nga waliwo gundi ships ezitwala amafuta okubanga ziyitawo ate nga tunajjukira nti amafuta mangi agava Qatar agava Saudi Arabia agava Iran gayitaawo kati bwe bagamba nti bagenda gaana amaato okuyitawo ne baggalawo awo kiba kireese obulabe bungi nnyo kati jjukira nti ensi zonna China gyayogeddeko Russia gyayogeddeko n'ensi endala nnyingi nnyo amafuta gayitaawo kugenda mu nsi ezo n'olwekyo kiyinza okuba ekyobulabe nnyo ebbeeyi y'amafuta ekisookera ddala eyinza okulinnya amafuta gayinza okubula n'olwekyo waliwo okutya n'ebbeeyi y'ebintu byonna okubeera nti biki kati ku kikwata ku lutalo lwennyini China mu nkola yaayo kiseera kino yeebuuza China ne Russia interest bagipikinze dda kubanga bafulumiza dda statement ezigamba America ne Israel okulekeraawo okwenyigira mu lutalo bakomye obulumbaganyi ekyo bakikoze dda naye ndowooza ekyo si kyekiyinza okubeera ensonga enkulu oba basobola okwenyigira mu lutalo nga bawa byokulwanyisa ekyo kisoboka naye tebasobola kikola si kyangu kukikola nga mu lujjudde kiyite directly toyinza kikola mu lujjudde olw'ensonga nti China mu nkola yaayo mu kiseera kino eyagala nnyo okulaba ng'etumbula eggwanga n'obulamu bw'Abachina. Tunajjukira nti China y'emu ku ggwanga erisingamu abantu obungi ennyo era pulezidenti aliko kaakati Xi Jinping amanyiddwa nga akoze kinene nnyo okutumbula China okugifutuusa weeri nga teyenyigira mu bintu ng'ebyo kubanga Abachina baali baavu ddala era ekyaliyo ebitundu mu China bingi abantu baavu era bakola misana na kiro kati tebaagala kintu kyonna kibayinza kuyingiramu kiyinza kuleeta buzibu era bo baagala nnyo okulaba nti bongera ebyenfuna byabwe kati tebayinza kwagala nnyo ate kwenyigira mu lutalo oluyinza okubakosa naye ekyo tekigaana kuba nti bayinza okuddira ebyokulwanyisa byabwe ne babikukusa ne bawagira Iran ekyo kisoboka. Russia newankubadde ggwanga likirimaanyi naye linafu ddala mu kiseera kino kubanga okusooka likyalina olutalo ne Ukraine. Olutalo olukutte kati oba emyaka 3 n'omusobyo lubakosezza nnyo mu byenfuna era banafuyidde ddala. Jjukira nti Russia mu kiseera kino tetunulidde Ukraine yokka naye tunulidde n'amawanga aga NATO agagiriisa akakanja mu kiseera kino kubanga ebyokulwanyisa Ukraine byekozesa byonna biva mu nsi zino eza NATO. Kati Russia yandyagadde nnyo okusesira ku lutalo lwayo okusinga ate okwenyigira mu lutalo olulala. Kale nno mu kiseera kino olaba nti boogera buwogezi okusinga okukubiriza amawanga gano okukomya olutalo kubanga bakimanyi nti bali banafu kubanga ebyenfuna bya Russia byongedde okunafuyira ddala ate nga tebamanyi na lutalo olwo lunaakoma ddi. Olutalo lwa Iran, Israel ne America lulina engeri gye lukosezzaamu bannayuganda naddala abasuubuzi. Advantage ki gye luyinza okuba nga luzze nayo? Obuzibu bw'olutalo luno kaakati bwetandise okulaba kwe kuba nti abasuubuzi bafaade bagende Dubai mu kiseera kino tebasobola kugenda Dubai ate nga tumanyi nti Dubai etuyambye nnyo
mu byensuubulagana ate era abasuubuzi baffe ebintu ebisinga babijja Dubai ebyebbeeyi entono nti mu kiseera kino baba nga tebasobola genda Dubai ekyo kiri kyabulabe nnyo gye tuli mu byenfuna naye ate era ne mu bbeeyi y'ebintu nti katandisa okulaba ebintu nga bitandisa okugenda nga birinnya ate era nsuubira nti n'amafuta wanaba tewaliwo kikoleddwa bbeeyi y'amafuta eyinza okweyonga ate ng'ate ebadde waggulu kati tuba tunafuwa tuba tunafuuyira ddala n'olwekyo olutalo olwo terukosa bo bali mu kyondo kya Buwarabu bokka naye olwo olutalo lukoseza ddala ensi yonna. Waliwo n'abavubuka bano ababadde bettanidde nnyo okugenda mu mawanga ga Buwarabu okukola ekyeyo otyo abasinga bwe baakazaako bakadaama nabo kati mu kaseera kano bali stranded. Kati olaba tukiyigamu ki ng'eggwanga naddala gavumenti naffe abantu ba bulijjo? Nze ekyensuubira nti ekyandibadde kikulu amawanga gano galina okwekulaakulanya go gokka okuleetawo embeera ey'okusobola okweyimirizaawo ey'emirembe y'obutebenkevu naye n'ekirala okuba nti abantu baayo tebawaŋŋanguka mu mawanga malala kugenda kunoonya bulamu kunoonya bulamu nga bwe bandibadde nabo beeyagalira mu mawanga gaabwe kati ekyokuyiga kiri nti tufube nnyo era tukole nnyo ng'eggwanga okulaba nti tutumbula ebyenfuna tutumbula mu buli nsonga zonna abantu baffe babeere wano nga basuubula busuubuzi naye nga sigenda kufuuka eri baddu kubanga bw'oba oyogera ku bakadaama abo baddu wadde tubayita bakadaama naye baddu eri gye bali babeera baddu kubanga nze mbalabyeko embeera gye bayisibwamu n'emirimu n'engeri gye bakolamu kwegamba bangi bakosebwa era banyigirizibwa n'olwekyo kyandibadde kirungi ensi zaffe zino zibeera ntebenkevu abantu ne bafuna ebyokukola ne baba nga basuubula busuubuzi ng'amawanga amalala bwe gasuubulagana n'amalala okusinga okuwaŋŋangukira mu mawanga ago gye bafuuka abaddu baabali. Dokita, mu bigambo bye bisembayo ng'ogenda okusiiba? Ekikulu kiri nti olutalo luno lutukosa buli alina eddoboozi kyandibadde kirungi aveeyo naddala gano amawanga okulaba nti bakomya olutalo luno bateeseganye wabeerewo enkyukakyuka ennungi etemenya amawanga etetumenya ffenna kati nga bwe tumanyi nti abakulembeze abasinga battiddwa bannalukalala waliwo omukisa ogw'okwogeraganya naye okweraga eryanyi kireetedde amawanga okuddirira mu byenfuna ate n'ebyenkulaakulana nga bwe tulaba ensi zonna eziyise mu mbeera eyo kubanga bwe tutunuulira Libya bwe tutunuulira Syria bwe tutunuulira Iraq bwe tutunuulira gundi Afghanistan ensi ezo zonna zirina engeri gye zinyigiddwa nti n'abantu baayo mu kiseera kino obulamu bwabwe buli mu matigga embeera zaabwe teziddangamu kubanga bwe zaali ekyokweraga amaanyi tekirina ngeri yonna kyekiyambyemu mawanga mpozi n'ekisembayo nti ensonga ya Israeli ne Palestine okutuusa nga enogeddwa eddagala ekyavaako entalo nnyingi nnyo mu kyondo ky'Obuwarabu. Kale program Kingdom Torch olunaku olwaliro bwetu bwe tutambudde njagala kujjukizaako olukuŋŋaana lw'abakyala wano ku CFC lugenda maaso lwatandise dda omukyala yonna gy'olisambyako okuviira ddala ku myaka 12 paka eyo waggulu bw'oba otambula jangu wano ku CFC esangibwa Mengo mu Kisenyi ku kyaki ekulemberwa omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda ne Mama Cindy Kiganda jangu ng'osiibye okusiibulukuka enteekateeka zaakoleddwako dda security eggulugulu saagala weeralikirire ku nsonga yonna olukuŋŋaana lw'abakyala ate nga mbaagaliza olunaku lw'abakyala olulungi olw'olunaku olw'enkya nga 8 mwezi ogwokusatu 2026 omukyala weekube mu ttooki olina okubeera omukyala ow'omugaso mu nsi muno weefuddeko otya gwe nange olina okukirowoozaako okulaba nga okwata naddala ku bulamu bw'abantu abalala ye mukyala oyo ow'obuvunaanyizibwa abeera mu bulamu obw'omugaso. Munasingo Mary Namirimo musiibe bulungi